nenkuba oluyimba lwa Seremba Fred neyanziza nabagamba nti nasangako tateekanga benvana neekanga yali talowooza nako nti oba waliwo omuntu ajja olw'okwagala okukweka obujulizi raba bwajjayiya bwekifi kye yali alumako akibatike mu kamwa akimire ennyama yatugata ateeka n'agoogera ne gamuggwamu n'atandika sikondoka nakwegoga mbu ekifi kidde n'adduka n'endeeta amazzi akubeko omumiro kigende namuleetera n'amenvu awo naye nga mpaawo kikyuka namukwatayo ne mukamiro nga bambi nnwana ntaase ekifi ne kyeyongererayo ddala taata najja akaaba engeri gye yali akolola ng'ebyokwogera byaganye kyeyava akwata peeni awo n'olupapula awandiike yaŋŋamba mwana wange nkuba agakondo ntaaseeko kuba mu mugongo ne mu kifuba njagala kino ekifi kidde mutabani njagala kifulume ekifi kino njagala kifulume ng'abalala tebannadda ntaasa nenkakuba bwentyo waliwo akaddako nga mami azze nga mami azze nti nga omanyi omukama nti mu mbeera zonna abaawo era lwabadde akiyiye ekifi taata n'akyegoga kyokka bwe kyagwa wali ate embwaye n'ekyeriira yo neejaganya nnyo nnyawo n'omukira n'ejjeenyeenya engeri gye yali akolola ng'ebyokwogera byaganye bannange nnyimba zimanyi ne zituuka n'okumbuzaabuza naye mami we yajjira yambuuza ani akutte mu nva naye nga sikyasobola kukola ki kumwogera era nagamba awo n'empyawo yampisaamu yankuba omulawo ogwannuma nnyo ye taata najja ne ssente edduka oleeteyo kiro tugirye nga mbuzaabuza era nagenda nnyimba njagala kifulume ekifi kino njagala kifulume so akayimba ako bambi kanyumira nnyo abantu yes nentuuka nga ne Luwero baali bakamanyi kati nenkuba ne Misa Kisemakula olwa nyimbire omutanda Misa Kisemakula nalukuba oluyimba olwo abantu ne balukola ki ne balwagala nnyo nze nalutuuma njagala ndireko mu mimwanyi oba oli awo tuyinza okubeera nga tulina omupya atwegasseeko olunaku olwaleero njagala ndireko mu mmyanyi lwatanga njagala ndireko mu mimwanyi Misa kinabagamba mukyala weeba yange njagala ndiire emmere oba yange njagala ndiireko mu mimwanyi bwebanga yange njagala ndiire emmere oba yange njagala ndiireko mu mimunju ebbugumu nze lintamye njagala ndiire walayi lintamye njagala ndiireko mu mimwa nze ne mu ddiiro wantamye njagala ndye eva obeera mu ntebe njagala ndiireko mu mimwa ne mu kisenge wantamye njagala ndye sitayiro ziba bbiri njagala ndiireko mu mimwa nze n'ekitanda kintamye njagala ndye kikaaba n'obulwa pawa njagala ndiireko mu mimwa ne mu kiyungu kintamye njagala ndye eva omukka bintamye njagala ndiireko mu mimwa mukyala aleeta empuuta njagala ndye nakuulabye ng'ofuma njagala ndiireko mu mimwa yenze guludde okulya njagala ndye mutabani wa Namboole njagala ndiireko mu mimwa ewaffe tweddira ffumu njagala ndye akabbira oli baddira njagala ndiireko mu mimwa jjajja gulya lwa Sande njagala ndye oyo naye yeddira ffumu njagala ndiireko mu mimwa nkuba akamuseekooya njagala ndye oyo naye yeddira ffumu njagala ndiireko mu mimwa muyina enkumbi tennumya njagala ndye oyo naye yeddira ffumu njagala ndiireko mu mimwa senga ng'eziba bbiri njagala ndye oyo naye yeddira ffumu njagala ndiireko mu mimwa lunyiriri lwa Kiwato njagala ndye abasajja tweddira ffumu njagala ndiireko mu mimwa mu mutuba gwa Kikolo njagala ndye abakazi beddira ddiba njagala ndiireko mu mimwa abadde kyatatereera abadde kyankoonerera njagala ndiireko mu mimwa sebo wali onnyomerera njagala ndye ab'amaddu otulaba luyimba lutambula bwe lutyo olumu ku luyimba lwenzikiriza nti lwe lwakuwanguza empaka luyimba lwali lw'amaanyi lwa Fred Seremba zatwongerako obuwagizi bungi nti ne bw'oyimba biri ebirala nga yasoose olunsi okwagalira ku bino kale omuwagizi wasigala muwagizi wo yes so twazitambuza mpola mpola ku fayino ne tukkirira paka nga tusigadde bawo moment gye nzijukira twasigalako basatu abalenzi ng'omuwala ayiseewo eri omuwala yali vayisi wange bamuyita Berelia Stokes yes yakuba by the way buvuzera webale nnyo mwana gwe wayimba bulungi nnyo 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 wanyimbira akayimba nange nkagala
ebyaddala abakazi abatuzaala mu maka nga twalaba okwetikka emisango gy'abaana so ng'omwana waaba n'ekirungi kyakola ate obuyinja bugenda wa taata. Kitange bwe nasemba mu kiraasi yanvuma nti gwe obulera n'obusiru bya nnyoko olumba okunzitira tomu kyannuma omwana eyandibaddemu okitegeera kati walabanga yakikola bulungi by the way webale nnyo vuvuzera manyi kubanga nalina mulwadde nava ku kitanda nze okujja eyo yeesera n'enkovu oziraba mponye obulumi nkyabuwulira ne munda naye nga kitutte emyezi kati ng'eno oba esatu. So social media nga yo erina kyetugattako era nange yangattako kyekituufu nzikiriza yensonga lwaki nange right now njagala nnyo gikozesa okubaka ettofaali lye neegattako fine ng'omuntu naye ne bannange kubanga nsosera kiraba kukwe gyoteekayo banno ab'emyaka egy'enjawulo ababadde nkyagala nnyo abantu bagazisa n'ebimbira byange kuba nze nakiraba n'emirimu si gyemingi ennyo gye tulina gye tukola kale ne wemba nkola emisana nga osobola obaka weekend ogamba nja kgenda nkubemu ekawempe bampeeyo omutwalo oba ebiri oba nja kgenda e Masaka nkubemu bampemu kitegeeza abantu okukkiriza otuuka nokisasulira eruweero oba ekavumba bajje ku finals oba supportinga abaana eyo ku radio ne walala aba akikkiriza nti ddala kikola kinyuma bwe tuyamba bannaffe ne tubalaga ensi content balina mungi abaana bangi mu nembira byange balina si kyangu kyakutuuka nogamba ono yasinga wabawo gw'otannawulira naawe gwe alowooza nti gundi yasinga wali ate gw'otannakola ki gw'otannawulira naye bwe tugatta ebitone ebyo wamu ne tubiraga ensi. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar. Nsaggo Nakauka Road. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 076 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 zera wange wono mujeri erusiika najja akubira ddala ajja kujjukira abeereyo ng'atendereza nti bambi omwami oyo ate nga obulamu gye bugenda bweyongera oyinza okulaba nga mu nembira byange mwe muli Kamiliyoni w'enkya Bobi Wine w'enkya Misachi w'enkya kubanga nabo bava mu bitone bino ebisookera ddala wansi Karaoke nga Shiba yali akuba kati wuuyo w'amaanyi okiraba so bwe batuyambako mpola ne tusigala nga tekisirika. Anyway, what I'm going to do
yes ngenda kwogera ne munnange Ndabe nti tufunayo at least olunaku naero nabeera lumu mugende mu performingeko yes performingira abantu babagamba tulabe kijja kubeera kitya naye njagala nnyo mwongeremu n'obuyiiya nga mukola n'ebintu byammwe manyi nze muntu ndowooza agabye opportunities nnyingi ate nga sizirina naye just no olw'okwagaliza omutima nze kati tolaba ndina bannange abali mu kadongo kamu fetwakola TV radios emirimu negigaana netudde eno ntandika okweyiya kati buno obulango bwetukuba ate bebaweereza message jangolange nange ate ebintu nno bizibu osobola okutandika wano nga kalango kalusaago bwe kati n'okakuba ne katambula bulungi n'osanga ate TV ennene ng'eyagala kulwana ggwe just olw'okuba nti olabisenga ayagala otwala omulimu gwayo ate nga si bwe kiri opportunities katonda azituteera ffenna bacontactinze abamu ku bantu b'ennanga nabo naye nga bukedde is a big company gyensuubira nti ina ne marketing gundi buli kimu ekiina abakulira marketing tulina bano abali mu kadongo kamu abasinga mbu be basinga baproducer ab'amaanyi be balina emikutu ffe tulina abanene mu gavumenti oba n'abanene mu gavumenti nga tosobola mutuukira n'omugamba nti oba mu kitongole ekyo osaba osponsoring project yange obeera oyini munene otuuka okunoonya muzungu gya abantu be kubanga abamu tebamanyi abantu bano tubafuna batutya abamu abo bakwabuzi nti azze lwakuba amanyi nti olina akasente obaka owa muzungu tamanyi oba muzungu bamuwa akasente oba tebamuwa kubanga nze nkulembeza ekigambo mukwano bangi mwe bamamye platform olw'okuba tolina kogenda kulekayo mirundi mingi nnyo abantu bangi kyogenda okukola yes ogenda kutuula ne bannammwe era ne mutuukirire kagomba weegoge munkolereyo obulango yes w'ekifo kye bayita BC Hotel and Bar munkolera ngenda nasooka kakolera wano wenna abantu maliriza akange nze ndeeka nkakoze tukole bannange tukole obulango ne ku lunaku olwo yes ze ndabe mu mwezi guno ogw'omwenda nga neeyimbira byange tufunayo neeyimbira byange night abaana mmwe nze nsooke mbateeka awantu mu performing kati kinaabeera eri audience okugamba mubazze oba mukama wange okugamba nti muzungu atera kompita mwami n'angamba nti mwami abantu abo mbalabyemu ki obulama ndina ne mwami munnange omanyi ffe oli musajja w'abaami ddala ffe ndowooza twakiriziganya tuliko ku mukyalo omu tuliko abantu abo mulina omukyalo omu nga mumwagala abasajja basatu kuliko Iga Richard Musoswangule Muswaswangule erinnya oliwulira Engineer Sonko Ronald eyo Sonko tatiisa atera no engineer atera okugira kati ne mukyala waffe oyo batukolera akafa akakati ise hotel yes nkali ekwambali naye nsuubira nti be bantu abaagala kino nze kimmanyi nga olanze wano waliwo showedde etamu ebadde egira ezanya twaliyo ne tu performing nti buli muntu eyaliwo yavaawo ng'agamba yes ekintu kyemukozi kyekyo kati byebyo bannaffe bano babeera mu kadongo kamu just kwewaana bwewaanyi olw'okuba muzungu tavuga muzungu akyali mu bupangisa ate babeera mu kwewaana naye nga tebalina gundi ze basimbye okubeera nga zisobola okuyimirizaawo kadongo kamu bali waggulu naye nga tebaagala kulaba bimera birala bikola ki ate muzungu kyokola okiraba kyemmanyi oyinza oba gwe wakirowooza nti okyeteekamu n'eddoboozi lya Katonda bwe lito werikola ki bwe likolera mu bantu nti osanga ebintu eby'amaanyi ideas ez'amaanyi zitandika n'abantu ba bulijjo gwoyinza osanga n'onyoma n'ogamba oyo atugamba ki oli agamba ki be bavaamu ideas ebyo ebirowoozo ebirungi ebibako kye bigatta ku balala bitandika n'abantu abanyome bwe baba batono Kristo mukama waffe
bw'osoma ebyafaayo bye bakulaga abamu baamunyoomanga teyali mugagga nnyo nti yalina essente teyalina byabugagga bingi nti yatambuliranga matiribona naye oyo yeye eyavangamu ate ekigambo kya Katonda okusinziira ku byawandiikibwa nga bwe biri. So ekyo kyokola n'ogamba njawangayo obudde bwange ku lwa music wa Uganda. Kadongo kamu tukkirize tugaane ye music nansangwa owa wano. Of course yadde emirembe gigenda gikyuka naye era ekimu ku kiremesa ne music waffe okubeera nga abeera n'omutindo kwe kwesiba ku bitali nnyo byaffe nti bobo olowooza lwaki abakongo kyogamba tebakyakubalingala waabwe Congo concert ne zijjula era zijjula abajamaika tebakuba alege waabwe concert ne zijjula ne wano kikyasoboka. Of course okuteekamu ebiralalala si kibi okuteekamu ebipya naye ate okuddibya ekyammwe ekyennyini si kintu kirungi. Abasinga kati bali kubalya ngenda era kisoboka kuba ndyako kange nkola ki naye nga sigamba nti kubeererawo industry esobola okubeera nga nkola ki. Anyway guludde tugende ku mwaka 2025 otuuse gwe president 2025. Okay, luyimba ki olwakuwanguza neyimbira byange gwe mu kulaba ku mulundi guno oba ki ekyakuyambye okubeera nga owangula neyimbira byange 2025? Kibuuzo nno kyamaanyimu ekyo. Kiyinza okuba si kintu kimu ekyanyambyeko okuwangula neyimbira byange. Biyinza okuba ebintu biringa nga 4 oba 5 ebyanyambyeko wangula. Nti ekisooka kwe kubanga experience si yamaanyi nnyo naye at least nali mbibaddemukko. Ekirala toyinayo balala be wabadde nabo nga mubaddeko nabo emabega? Of course bangi twabaddemu nabo nga twalimukko nabo emabega naye nabo bagirina naye kati ate omukisa kati gwo gwa Katonda tetuguyinaako buyinza nnyo kiri awo nti omukisa gukusanga busanzi mu kiseera ekituufu. Abawagizi baffe abawagizi bampa omukwano era mwebale nnyo bane abawagizi baguludde okulya yonna gy'oli nga wali onyumirwa obuyimba bwange ne kati nga okyali mukwano gwange mbaagala nnyo mmwe bamu ku bampanguza fayino banjagala nnyo kyekituufu. Then social media nayo yennyini nga yo simanyi ani gwe neebaza oba mwabagula data mwe be mba neebaza nti ekintu kya ku social media oli n'akiraba n'alaba nti ebambi ono n'akwagala oba n'akusaasirira awo ayimbye bulungi naye n'otuuka kyanyambako nti nze natuuka eruweero ng'abantu abamu tumanyiganye nti nga akulaba n'agamba gwe guludde n'akubuuzaako munaye nkulaba ku TikTok oba nkulaba anyway tubadde tubagoberera ku Radio Simba. So social media yatukola ne radio yennyini okupostinga nga waaka waffe mu bantu ne bamusaasaanya nti otuuka nga abantu bakumanyi wookola ki woolaga kyatuyambako nnyo naye then n'ekirala n'okubeera nga ngezaako obutaba mu sitayire emu kubanga wakimbuzaako nti lwaki baagala nnyo kadongo kamu. Kadongo kamu mwangu engeri gyedi nti yennono eyaffe eyawano oluyimba luba lwangu lwateekamu story oteekamu story ng'etambula ate ekidongo tekyawukana nnyo nga zino nnyimba nki ndala kati ekyanguyira abaana bangi oyita mu kadongo kamu. Nnyimba kize wayitamu omulundi guno? Omulundi guno nayimba waliwo oluyimba baluyita natandikidde n'emabega oba ne bwenzimenya bumenya just nayimbako irairaha ilalla olwa lutuwe mwakapera ekiboozibozi kiwooma nnyo agaboozibozi gawooma nnyo naye akaboozi kawooma nnyo akanyumya obubi yakoonoona ekiboozibozi kiwooma nnyo agaboozibozi gawooma nnyo naye akaboozi kawooma nnyo akanyumya obubi yakoonoona nawuliriza neeyibanga n'abaana emmanya we yasinga okukuuta enkuuta y'ekifuba n'omugongo yayawuka ne we yakolera pyapya ekiboozibozi kati eyo lyali ttaali nga kambwe mukko lyanyumira abantu ne balyagala. Then nakubako ku luyimba lwa Mamuli Katumba oluyimba olwo lwalita Nanduudu lukadde mukko
yagamba nga basi ererere nandudu biki basi ne ndubakubiramu abantu ne balwagala n'enkuba oluyimba lwa Seremba Fred neyanziza nabagamba nti nasangako tateekanga benvana neekanga yali talowooza nako nti oba waliwo omuntu ajja olw'okwagala okukweka obujulizi laba bwajjayiya bwekifi kye yali alumako wakibatike mu kamwa akimire ennyama yatugata ateeka n'agoogera ne gamuggwamu n'atandika sikondoka nakwegoga mbu ekifi kidde n'adduka n'endeeta amazzi akubeko omumiro kigende namuleetera n'amenvu awo naye nga mpaawo kikyuka namukwatayo ne mukamiro nga bambi nnwana ntaase ekifi ne kyeyongererayo ddala taata najja akaaba engeri gye yali akolola ng'ebyokwogera byaganye kyeyava akwata peeni awo n'olupapula awandiike yaŋŋamba mwana wange nkuba agakondo ntaaseeko kuba mu mugongo ne mu kifuba njagala kino ekifi kidde mutabani njagala kifulume ekifi kino njagala kifulume ng'abalala tebannadda ntaasa nenkakuba bwentyo waliwo akaakaddako nga mami azze nga mami azze nti nga omanyi omukama nti mu mbeera zonna abaawo era lwabadde aki ekifi taata n'akyegoga kyokka bwe kyagwa wali ate embwaye n'ekyeriira yo neejaganya nnyo nnyawo n'omukira n'ejjeenyeenya engeri gye yali akolola ng'ebyokwogera byaganye bannange nnyimba zimanyi ne zituuka n'okumbuzaabuza naye mami we yajjira yambuuza ani akutte mu nva naye nga sikyasobola kukola ki kumwogera era nagamba awo n'empyawo yampisaamu yankuba omulawo ogwannuma nnyo ye taata najja ne ssente edduka oleeteyo kiro tugirye nga mbuzaabuza era nagenda nnyimba njagala kifulume ekifi kino njagala kifulume so akayimba ako bambi kanyumira nnyo abantu yes nentuuka nga ne Luwero baali bakamanyi kati nenkuba ne Misa Kisemakula olwa nyimbira omutanda Misa Kisemakula nalukuba oluyimba olwo abantu ne balukola ki ne balwagala nnyo nze nalutuuma njagala ndireko mu mimwanyi oba oli awo tuyinza okubeera nga tulina omupya atwegasseeko olunaku olwaleero njagala ndireko mu myanyi njagala ndireko mu mimwanyi Misa kinabagamba mukyala weeba yange njagala ndiire emmere oba yange njagala ndiireko mu mimwanyi bwebanga yange njagala ndiire emmere oba yange njagala ndiireko mu mimunju ebbugumu nze lintamye njagala ndiire walayi lintamye njagala ndiireko mu mimwanyi ne mu ddiiro wantamye njagala ndiire eva obeera mu ntebe njagala ndiireko mu ne mu kisenge wantamye njagala ndiire sitayiro ziba bbiri njagala ndiireko mu mimwanyi n'ekitanda kintamye njagala ndiire kikaaba n'obulwa pawa njagala ndiireko mu mimwanyi ne mu kiyungu kintamye njagala ndiire eva omukka bintamye njagala ndiireko mu mimwanyi mukyala aleeta empuuta njagala ndiire nakuulabye ng'ofuma njagala ndiireko mu mimwanyi yenze guludde okulya njagala ndiire mutabani wa Namboole njagala ndiireko mu mimwanyi ewaffe tweddira ffumu njagala ndiire akabbira oli baddira njagala ndiireko mu mimwanyi jjajja gulya lwa Sande njagala ndiire oyo naye yeddira ffumu njagala ndiireko mu mimwanyi kuba akamuseekooya njagala ndiire oyo naye yeddira ffumu njagala ndiireko mu mimwanyi muyini enkumbi tennumya njagala ndiire oyo naye yeddira ffumu njagala ndiireko mu mimwanyi senga ng'eziba bbiri njagala ndiire oyo naye yeddira ffumu njagala ndiireko mu mimwanyi lunyiriri lwa Kiwato njagala ndiire abasajja tweddira ffumu njagala ndiireko mu mimwanyi mu mutuba gwa Kikolo njagala ndiire abakazi beddira ddiba njagala ndiireko mu mimwanyi abadde kyatatereera abadde kyankoonerera njagala ndiireko mu mimwanyi sewo wali onnyomerera njagala ndiire ab'amaddu otulaba luyimba lutambula bwe lutyo olumu ku luyimba lwenzikiriza nti lwe lwakuwanguza empaka luyimba lwali lw'amaanyi lwa Fred Seremba zatwongerako obuwagizi bungi nti ne bw'oyimba biri ebirala nga yasoose olunsi okwagalira ku bino kale omuwagizi wasigala muwagizi wo yes so twazitambuza mpola mpola ku fayino ne tukkirira paka nga tusigadde wawo moment gye nzijukira twasigalako basatu abalenzi ng'omuwala ayiseewo eri
omuwala yali vice wange bamuyita Berelia Stokes. Yes, yakuba by the way Vuvuzela webale nnyo mwana gwe wayimba bulungi nnyo wanyimbira kayimba nange nkagala ebyaddala. Abakazi abatuzaala mmakanga twalaba okwetikka emisango gy'abaana so ng'omwana waaba n'ekirungi kyakola ate obuyinja bugenda wa taata. Kitange bwe nasemba mu kirasi yanvuma nti gwe obulera n'obusiru bya nnyoko olumba okunzitira tomu kyannuma omwana eyandibaddemu okitegeera. Kati walabanga yakikola bulungi by the way. Webale nnyo Vuvuzela manyi musajja oyo w'amaanyi naye namukkiriza kubanga mwatuuka ku final nga alinamu ennyimba nga 10. Yes. Abaali awo abaali yalinamu ennyimba nga 10. Yes. Nti by the way n'abawandiisi abaana abadde mu nnembira byange abawandiisi abalungi mwebale kuyambako baana. Twebale kuyambagana ffenna nti nsobola okukeera nga kyennina nina gwe mmanyi ne ŋŋamba mwana kyayinza okunnyambako wano ne muyitiramu layini eno n'aŋŋamba ejja kukola oba teekole ne ŋŋamba kati gundi n'omunoonyaako. Bwe baba bakutuukiridde muganda wange munoomuyambako kubanga bino byansi tukola ki tuyambagana tubiyita mu buyisi. Naye twasigalako lumunzi ne Kayiringu musajja wange kutumiddeko wankubira endongo yo Kayiringu akuba era bw'ogwa mu Kayiringu yankubira then nebeerayo no mwana mulenzi ono eyankubira kana akeegundi kali eloje yakwata omuliro egondi emulago ebintu nga babifulumya. Yes, abaana banange abaana banembira byange bazisanga ziri azo zitunula tufuna ne challenge nti oyinza obeera n'owuliriza ennyimba naawe amazima gali nti munembira byange olunsi towangula lwakuba gwosinza okuyimba kubanga abaana bangi oyinza n'okwesanga nga yali asinga okuyimba yavaako ku mutendera gwakubiri ng'omukisa gwe gwakomaawo oba ku gwakusatu nga kale olw'ensobi entono kubanga yes binene twali ako Nimrod yes ali abaana be batemako eno naye nga ate munaye abayitawo ku Nimrod wennyini mukiraba omwana ajja nga yasinga okuyimba nga yasinga n'eddoboozi munne gwazze oyimba naye nga talina ddoboozi si ye muyimbi ennyo n'amukubisa akakodyo katono nnyo kalala n'amuggyako akakodyo ke yakubisa Vuvuzela mu luyimba lwe yayimba Berelia Stokes yayimba oluyimba lw'essimu alina akagambo ke yagira olw'okuba nti ffe tulina ebigambo ebitutwala. Kati awo nti nayimbira byange wabawo ebigambo ebitali bya bulijjo naye ng'ate bya bulijjo nga tokiteekako nnyo maanyi kati omwana akiteeka awantu wekigendera. Kati ekyo kyokka kubanga nti oba yagenda ewa omulenzi yamusaba essimu biki kyokka n'atuuka n'amugamba munnange nze ndi mu kasanvu ani oyo omusiru agenda n'atalya alina engeri gye yakayimba mukeka amuyisaawo era bw'ati Vuvuzela n'avaako Berelia Stokes ne musanga wali nga tulibadde ne kaana kakamya omuzibe bayithawo omuzibe kaana kakamya manyi oyinza obutabiraba naye ojja biwulira taata webale omusajja oyo akuba endongo muzibe weruweero ayina gwe yafubutula ono gwe yasookamu naye yayimba gwe yafubutula yamukuba akayimba nkajjukira yayimba lutalo lwa bbeere ayina akayimba ke yayimba kana kakamya ayina akayimba lutalo lwa bbeere yagamba lutalo lwa bbeere yali muzabbibu olwo luno lutalo lwa bbeere abaana bayonse nga taata walwana alemedde ku bbeere ly'abaana simanya kuva dda baali mulwanira ki tulwanira bbeere eryo abasajja abeeri bakabira ki bakabira bbeere eryo ng'alukuba ku sipiidi n'ogamba mwana mulenzi ono gwe yagira abamu obululu bwabasuulanga n'akwatagana n'omuntu ate ng'oba oliawo teyandibadde kompetitaawe kubanga Gayi yajja n'atuyimbira akalulu ka 2016 nywezi sibe ebbinalyo mu Buganda bamuyita cocota kayimba ako sibe ebbinalyo embooke evuge
birya biri mu mukaaga katuuse embooko ya kuvuga sibe binalyo embooka evuge birya biri mu mukaaga katuuse embooka erina okuvuga yali mu Jingle Bells enduulu neevuga olwo muzibe nayo oyo nno ye neeyimbira byange eyakuwagidde luutu eri kweno luutu aba wa mulala kubanga ne muzibe wange stage yali wano yali etunudde wano ye ng'ali wano bwati nga wayimbira luno olutalo lwa nga bakyusa na mukyuse tolina kutunula wano naye muzibe yafubutula omuziki ekyamazima yali afubutuka sigamba wadde sympathy ebeeramu naye yali ayimba so kino ekitone kyaneeyimbira byange bwe mumaliriza nga muvuddaawo muzzaako ki neyimbira byange bwe tumaliriza nga tuvuddeawo ekyokuzzaako kuba kusalawo okwo nga muntu osobola osalawo n'ogamba kansigale nga neyimbira byange mutambuza abeeko kyangatta zuulamu nsobola okukuba omuziki ogwa ddala kuba abaana abasinga balina obwagazi bw'okuyimba ne financially tuba tetukola ki tetuyesobola then n'anaakuyambako ayagala omupuluvinge nti osobola aleme kuyamba ku munafu nnyo kati neyimbira byange wakiri atwa platform eyo nti obugenda omuntu n'omugamba yenze gundi nali mbaddeko mu neyimbira byange nakola bwenti ne bwenti nsaba kunnyambako wano kyanjawuloko oba womaliriza osobola n'okugamba kanneetegekere season eddako nga tewawangula naye ng'okyabyagala naye okusinga abaana abamu babivaamu n'awummula n'ekitone kye n'akyerabira nti yakiina abalala babisigalamu abalala bakuba bushoozi eyo mu byalo oba ne mu kibuga obwebbali ebbali ne bamusanga nga jangu enkya tulinayo akavulu n'agenda n'ayimba mu mpolampola Radio Simba yes ngayo ebakwatizaako oluvannyuma nti tugeze guludde nfulumiza oluyimba lwange Radio Simba nga company etuwa platform esooka nti etuyita okwewandiisa kuba kwa bwereere neyimbira byange tebakugjaako yadde ekiki 10 kakati gwe n'osigala nga kuleeta mutwe gwo na mukisa gwo ebirabo byonna ebiyinza oteekebwawo ebyenjawulo biteekebwawo eri mmwe abaana bakoze eki tosasulayo ssente okola ki kakati bwe mukuba neyimbira byange ne mumaliriza nti sizoni ewedde kuba abawa sizoni muzze ewaka nti kyogamba nti ombuuza radio nga radio eyina bweba supportinga tugeze otuuseeyo ofulumiza ennyimba kati Radio Simba bw'ofulumya oluyimba tukkirize tugaane eri kampani ewulirizibwa abantu era ewa omutindo bannayuganda gwe basuubira okukola ki okuwulira nti Radio Simba kampani ewa omutindo bannayuganda ekyo kye basuubidde okuwulira abaana baneyimbira byange abasinga tuva mu bitundu bya njawulo omwana abeera mu kyalo eyo gyali waliyo ka studio kaayo kituufu avudde mu neyimbira byange addusa akoze oluyimba nga kituufu bw'oluwulira terutuukanyidde na mutindo gukubwa kuki ku mpewo kati oluusi omwana n'aluleeta oluyimba ne balugaana n'akirabanga ye gwe baganye okulenga oluyimba lwe naye nga terutuukana na muki na mutindo wabula oluyimba oba oluleese nga lulungi nga luyita ku bisanyizo bya UCC radio tesobola ddugaana nawulirako waliwo gwali 2017 gwe baagaba studio omuwanguzi nga bamuwa studio ebirabo by'emabegako eri baagabanga music system oluusi nga balowooza omwana ono muyimbi bw'aba afunye music system eno kale ajja kubanga ku mukolo gw'oku kyalo bamuweyo emitwalo 5 gimubeere mu nsawo naye challenge we yajjira nga era abaana abamaliriza abamu yadde obimuwadde ayinza obitunda n'obimubbako abalala anywa tamanya gye yabiyise nsaba olw'obufunda bw'obudde ngenda kuwa olunaku olulala ne banno aba neyimbira byange gano ge maka ga kadongo kamu wetuli wano waneyimbira byange wenna weyagale muzeeyi muzungu wali wano wakadongo kamu nange nnoonyaako bakuwe platform bakuwa omukisojje oyogereko eri abantu ate kusasula ki munange byonna byabwe neyimbira byange no tufuna omukisa kusimba batuwa ku bwereere platform ogituwadde ku bwereere so tusaba busabi bannayuganda abalaba abanyumirwa ebintu bino
abatwagaliza ebirungi mutuwa omukisa tubakolere, mutuwa omukisa tubayimbiremu, mutuwa omukisa tubasanyuse. Mwagale nnyo ebyo ebikolebwa ffe bannayuganda. Kadongo kamu yendongo eya wano nze njagala nnyo kadongo kamu ge mazima. Era bwe mbeera mu kadongo kamu nzonga musajja oba ate kale bantu bange olunaku olwaleero bwendabise mbadde ne guludde okulya oguki ogwo ogw'okubeera nga omunoonya otegeere ki. So tugenda kubeera nabo banno nsuubira Kagumba Weegoge Vuvuzera musuubira n'abaana abalala ne mukoddomi waabwe ono mwana Kayiringwa ajja Kaza ajja kujja tulinayo omwana Meketu musajja wange jeno ajja kujja tulinayo obuzibu ngenda mmenya amanya abamumbaleke president wa neyimbira byange 2017 mukwano gwange. Yes. Jamunoonya abaana bangi abaneyimbira byange bosalawo bakyaza ojja kutuuka gwe kennyini ogambe nti yes kati wentuuse nnyingidde mu kwota. Era nsaba ebimu tugenda byogerera offline. Obeere bulungi mwebale kuwuliriza nze guludde okulya mweraba. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records. Tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan